kale buutire byona jusinzidde okubeera nga tugoberera Fahad Pro UG gwe omukutu kuli nteraka ekigalo ku video likinga sharingirako abala boxa ko wansi tekigaana kubeera nga tesula ndowooza okusinzira ensonga nga bogenda okubeera nga te oziwulire kaka kino oluvannyuma lw'okubeera nga te yaweereddwa ennaku 7 era nga wetwogerera just wabulayo ennaku 2 we buti omukulu SB4 atandise okubeera nga te alaajanira jjajja Jumba Aligaweesa Bawa asinga kulandama byava wa SB4 yavaayo nabeera nga te munange alangira Jumba Aligaweesa Bufere era nga oluvannyuma okubeera nga te mukyala we Mbu asinga kulandama yabba biliyoni eziwera ddala 3 akubeera nga te munange adduka mu ggwanga lya Uganda. Jumba Aligaweesa yavaayo n'agamba nti omwana ono atandise okubeera nga te anumbagana era nga muwadde ennaku 7 zokka abeere nga te munange avaayo yetonde otherwise kyonna ekigenda okubeera nga te kiddako agenda kubeera nga te akikwasako emikono ebiri era nga Jumba Aligaweesa yeyongerako senga alemerera okubeera nga te abaako kyakola omukulu wa SB4 ekyamazima kiri nti abantu bagere ku makya ng'ennaku 7 ezo ziweddeko babeere nga te bamenyawo essabo lye kubanga ajja kubeera ekyamazima talina maanyi nagamu. So munange tulikyali awo SB4 avuddeyo n'alagenda n'agamba bannange munyambe kirabika nga ebintu bituse okubeera nga te munange binumbagana simanyi oba Jumba Aligaweesa atandise okubeera nga te aweereza waakawe gwe yali asuubiza SB4 era ngenda kubeera nga te kutera wakatambi awo SB4 ng'ali mu kubeera nga te munange alaajana era nga waliwo n'avuddeyo n'alabula Jumba Aligaweesa agambye nti weegendereze kino nno akyogala okubeera nga te okola SB4 ekyamazima kiri nti kiyinza okumaliza nga kituta obulamu bwo kubanga SB4 ayinza okuba nga waliwo ali mu kubeera nga ate amutuma ate gwe weesomye oyinza okumaliriza nga omukoze ekintu ekikyasinza okubeera ekibi. So senga SB4 akeera ku makya n'afuna obuzibu kitegeeza nti gwe weewaayo n'obeera nga ate weewerera omuntu oyo. So byonna byonna agenda kubeera nga tebikuterawawo oyongere okubeera nga te owulira ensonga nga bwe kubeera nga tezigenda mu maaso sayidi zeeyo wansawo ka boxi beera nga te otuwendowooza subscribing akadde ka notification kakoneko kajja kubeera nga tegakwalatinga buli wennaaba ndese video nkujukiza Sheikh Asha omusoma wa duha waalijja okubeera nga takulombereddwa gwe wena ayina ensonga ez'enjawulo ezikyaganya okubeera nga teziteera mu bulamu ajja kubeera nga te akukolako ng'akozesa maanyi ga duwa na Quran. Side endala Habibu Airport Pickup bajja kubeera nga te kimu ku kisaawe n'okutusa yonna gye wandiyagadde okubeera nga te otuuka ate mu budde kambawe ensonga zino eza SB4 ne Jumba Aligaweesa bwe zituuse essaawa eno sako ne Mama Fina temuvaawo. Bannange nsaba kunnyamba nkuba omulanga ennaku zibadde zinaba kuggwala katubula n'ennaku ezo tubadde tubula obuzi ennaku ezi 3 omulimu ne gwaka. Okyali mwana muto oyina ebizibu bye bikumala kola ebikukwatako kubanga nja kukuloga. Ekyo njagala kukiddamu okitegeere nze sirwanira bbali siina muntu gwe nninako lutalo. Lwaki onvuma nga sikuvumye, lwaki onnumba nga sikulumbye, nja kukuloga. Abantu bakulabireko era ogenda kufuuka ekyokulabirako. Gwe tunula mu bintu byenzize enkola olaba baaliyo yali anvumye n'ambuuka ojja kufuuka ekyokulabirako. Oyo gw'olabanga eyambuuka yasituka n'ajja wandi n'anneetondera. Kati ate gwe saagala kuleeta mu kwetonda wabula nja kukuloga. Abantu bakulabireko batandika okugamba ekituufu oli muloge, ekituufu oli muloge, ekituufu oli muloge. Ngenda kukuloga nkusindiikirize mpaka ku ddogo ate nkulabise. Sigenda kukuloga nga tolabisiddwa, ngenda kukuloga ate nkulabise. Kati kyokola nvaako, yogerako ebyo ebikukwatako kubanga ngenda kukuloga. Ekintu ekyo nno njagala mukikwate bulungi. Si byambu, eddogo gyeriri, emiti gyegiri, emmandwa gyeziri. Abantu mmwe abaloza abantu ne mutasobola kubatuusa ku bye mwagala kubanga timuyina balogo baki batuufu. Naye nze lwaki abantu mbatuusa ku bye njagala nze mmanye eddogo ettuufu ne werikolera n'obudde bwalyo kubanga nasamira. Kati gwe nnumba ng'okimanyi ate mba njagala nnyo nnumbe abantu bakulabireko. Kale nno nsaba ekigambo ekyo nakyogedde mu makkati ne bwe mbadde nfundikira nkikoze eki kitegeeza nkitegeeza.
Jaja Jumba osobola kuloga kintu eki busajja bwo kubanga bo obusobola naye ebyokukangakanga abantu mungenda kuloga simanyese before toyina ddogo lyoyina Jaja Jumba osobola okuloga obusajja bwo notaddamu kwebaka ku buli kakazi naye ebyokugamba mbu tisati osobola okuloga omuntu bw'oba oli mulogo ng'oli mulogo w'amaanyi mu kiki ekyatutte mukazi wo ebweru bamujjanjabe gw'omufera awedde emirimu munja kuloga gw'ologaani gwe muferereri Loganzi lwaki ologa esibifo Loganzi enkulage nti amayimbe tegaliiyo teri kiriyo mukangakanga abantu n'okatuna akasajja akakulu kayina embazi kalinga ettama ly'embizzi bw'agenda kuloga wakali omuni omukadde tumbaavu kuba bakulimu 3-0 kati hama mafina abakulimu 5-0 kubanga enkya bwakeera n'akweka esibifo famire esibifo ndaliko ga omwana waffe tumulaba ani gwe tumubanja olwaleero sooka ngomanye oyimiridde olyoko kasuke ali waggulu yakasuka wansi ali wansi takasuka waggulu kyokasuse kikomawo ne kikubaggwa ekyo kimu ekyokubiri Jumba alina obusobozi obuloga esibifo Jumba alina amaanyi agaloga esibifo bino ebiri byawukana okuba n'obusobozi obuloga esibifo n'okuba n'amaanyi agamuloga byawukana Jumba ayinza okuba talina maanyi gasobola kuloga esibifo kubanga sikeberangayo wuwe simanyi oba agalina batakola ki oba tagalina to an extent yatugambako ne mukazi we yali obutwa omuntu aliko emisambo atasobola alya butwa kalwegambira nti ayinza okuba nga tasobola ng'amaanyi tagalina naye obusobozi abulina oba tabulina obusobozi abulina obusobozi abulina amaanyi n'obusobozi byawukanirawa obusobozi kwe kubeera ng'osobola okwekolera ekintu ku lulwo manya amaanyi kwe kubeera ng'osobola okwekolera ekintu ku lulwo kati obusobozi kwe kubeera ng'olina angles ne avenues ezisobola okuyambako okukola ekintu ekyo ebbanga Jumba lyamaze mu bino ebintu tasobola kubanga tasobola era tekisoboka kubanga Jumba tamanyi musawo asobola kukola kyonna ekyetaagisa okugyawo omuntu amutawaanya ekyakisobola buli lwalwa mu field omanya bingi ebikwata ku field eyo buli lwalwa ku field omanya bangi abasaplayinga mu chains ez'enjawulo mu eyo field kati Jumba abanga talina amaanyi gesimanyi oba alina batakola ki tasobola kubanga tamanyi muntu tasobola kubanga tamanyi muzungu eruweero tasobola kubanga tamanyi kyate eruweero tasobola kubanga tamanyi kabogoze mutukula tasobola kubanga tamanyi bano begundi bekyotera tasobola kubeera nga tamanyi balukwago tasobola kubeera nga tamanyi bebusoga ekyo tekisoboka aba abamanyi nti bwe ŋŋenda bwe nti neetuuka wano beppa ono nampaka no beppa ate kati okuloga omuntu kyangu muva mu ebyo byemumanyiramanyira abantu mwe bakazi mmwe kano bakasalemu bakabawe mwe bakazi mmwe ababba abasajja ne mugenda nga mubasinikirako ebinnya okuloga omuntu olwaleero n'akomayo kyetaaga ekintu kitono nnyo kuba na namba ya simu ya mukazi oyo oba omaze omuntu akwata eddogo n'ali paakinga bulungi nnyo mu kirabo nga kya bbeeyi n'akwata ennamba n'agiwa wa booda namugamba kubira omukazi ono omugambe waliwo omuntu ampadde surprise y'ekirabo biki n'akikuba n'ebifaananyi ku WhatsApp oluusi n'akikuweereza n'oshemererwa ne bakikuleetera n'okisumulula and that's the end of you oba mundamu ekiri oba tekiriimu naye nga just eddagala liri olirabeko bulabe n'amaaso go bwoti okomeyo
nga that's the end. Mulimu engatto ze bapakinze mu kirabo nga it requires you just kugiteeka mu kigere, just kugiteeka mu kigere. Kummaani gwe bayinza ow'ebirabo nga mulimu engatto ng'efittinga n'ekigere kyono takiteekamu. Mulimu ekikomo kiteeka ku mukono gwo empingo n'eruma. Mulimu necklace kujambala bwambazi mu bulago. Nolaba oba mwaka gumu oba teweetuze gwe kennyini. Kyovula nze abantu mbagenda kitono era mbabeera mu kitono mbeera byange kuba I know what people can do. I'm a spiritualist. Mbabeeramu, mbamanyi, mbakolako, mbatereeza, mpulira storage ezaatandikira n'otya kintu bantu ng'eyakikola wa ku lusegere. Kati Jumba tasobola kulemererwa kuloga exhibifo ng'abadde amwetaaga. Asobola okukozesa obukodyo bwonna ekisoboka. Obuzibu we buli nti kati lwaliro SBF asobola okwegema kyenkugambye nti asobola Mama Fina asobola mumutaasa. Mama Fina okutaasa SBF kisinziira balina nkolagana ki wakati waabwe yenkanawa. Kuba toyinza kungamba Mama Fina ebbanga lyamazeewo ne bw'aba naye talina maanyi gasobola kujjanjaba then tamanyi bajjanjabi. Mukulu Jumba aligaweesa bw'obeeranga ku mizigo omwana n'ajjamu empale n'ayonoona ku mulyango gwo nga tonnasalawo kumugalulira luli kumukuba, sooka olingize ku mulyango gwa nnyina oba talabayo. Nnyina yalibanga yamusindisa afune ensonga lukoye. Kababeera abasawo ab'ekinnansi bakugamba nti eddogo ligoba nsonga. Era bw'ogenda okuloga bakugamba genda ofune ensonga ku oyo gwe twagala okuloga era nkikuutira nnyo abantu. Mwegendereze nnyo abantu ababeesoosaako awatali nsonga baalibanga banoonya nsonga kubakomya. Mukulu Jumba aligaweesa bino by'oli mu kuzannyirira yaliba enkomerero yo singa teweegendereze. Eddyamu otudde waliwo eyalisookamu eyali omuganzi mu maka ago era ng'alowooza yasalawo ekyenkomeredde mu nsonga zammwe ezo ze mulimu. Kaddulubaale bw'akugambanga nti nva mu maaso ggwe mukyala muto, mbadde nkusaba weetegulenga mangu kuba batera okubeera n'obujja. Reaction yo ku kintu ekibeera kikoleddwako esanyusa nnyo oyo abeera akikozeeko ne bw'ebeera etya, so nga ate reaction esinga okubeera enkulu kusirika n'omulabewo n'atamanya ky'omulowooleza. Y'ensonga lwaki kamunya obwana bw'embaata ebutwala bbalirirwe, kubanga bw'enona akaana k'embaata embaata tereactinga mu ngeri yonna, naye enkoko ekyacala obwana bawaayo basiiba basomba batwala. Ku kino ekigenda mu maaso kyendaba wakati mu mizannyo gyammwe, funangamu okufumiitiriza weebuuze lwaki, banjagaza ki, era baagala njogere ki. Bino byonna bye weekalakaasa n'obusungu bw'oyolesa akugoba byakunoonyaamu era byakusuubiramu, lwakuba ogenda kukola siteetimenti egi ereekaane n'okusinga emizindaalo gya Elvis Sechansi. Ogenda kukola siteetimenti egi eggulewo amakomera, ogenda kukola siteetimenti egi eggulewo entaana, nabwe kityo njagala weeyisenga embaata etareactinga kamunye ne bw'ebeera enonya obukoko bwayo. Oyo omwana gwe bakuteze SB4 oba gwe mweteze mu mbeera yonna ayinza okuba trigger egenda okukusuula wansi mu nnyanga. Lwa nsonga akongojja mu mwagwani, akongojja emmandwa gye bayitaani, otera kumulaba naani, gwe mwakola ki, gwe mwajja ki mu kamwa,
okumutta obusi tekirinaamu ddakiika singa alaba nga kyekigenda okukumegga. Era ebyo byolayira simanya bw'otakola bw'oti ojja kumanya, sinze aligaweesa bw'otakola bw'oti ojja kumanya, sinze aligaweesa teweewera. Ensi yatabuka. Abantu abamu ebyenfuna babizannyira mu bulamu bwa bannaabwe. Olaba abamu basobola n'okubizannyira mu bulamu bw'abaana baabwe. Ate olwo be basanze obukulu ng'amannyo. Era waalisoose ne weebuuza nti lwaki baabeesembereza? Bayinza okuba baabeesembereza kutagetinga ggwe, kubanga bajjira mu kaseera oluvannyuma lw'okujja kwo ne munnoowo omulwadde kati gwensabira awone. Kyalibanga akaseera akaabaleesa katuuse. Bakusokeesoke oyogere kubanga bakimanyi tosengejja. Then enkyowulire enkoona ku ddimwa. Ani yasemba okwewera? Waaliwo ka firimu ke nalaba oba baakayitanga Beyonce ka Kinigeria, Beyonce ne Ciara. Omu yagenda ne yeewerera munne nti nja kutta. Munnange ne kiba oli naafa entuuko ze, oba naafa abatemu abalala. Ono baamuwanika kalabba kubanga ye yasembayo okwewera. Golowooza kyakolera ani? Kusibwako olowooza kukolera ani? Oba okubeerawo okwo olowooza kukosa ani? Fuga olulimi lwo, fuga omumwa gwo, kye weeyitira tokimanyi. Kugambye olaba ng'omulaba akusikaasika okuyingiza mu lutalo oba okukyokooza, reaction yo yonna naddala ng'erimu obusungu ebeera emukolera, kubanga bwe nnyonyoogera omuntu mba mmunyonyoogera kuseka. Bwe nkuba omuntu mba mmukuba kukaaba. Nze mu buto nalina eggume nga bw'onkuba nga sikwagala nga sikaaba ne kikuluma, kubanga bwe nkaaba ng'onkubye mbeera nkuwadde ky'obadde onsuubiramu era mbeera nkuwadde enseko. Bw'oba obuulira nti bakkubye, reaction eno gy'oli mu kukola eri mu kukaaba, obawe enseko n'okubawa kye bazzaako n'okwongera okulinnya akaliro. Nabwe kityo pima reaction yo. SB4 ogamba otya? Subira oli bulungi. Oluusi ebiseera ebisinga akamyu bwe kalaba empologoma nga zirwana, bwe keeyingiza mu ntalo zaazo, tekiraga bugunjufu, kiraga bussiru, era tekiraga butali butiitiizi, kiraga bussiru. Kapa emmese ensiru yeesasulwa okusipayinga ku kapa. Akiddamu yeeko, emmese ensiru yeesasulwa okutaataaganya eddembe lya kapa. Obulamu bwayo butera okubanga gwe musingo. Era nkigamba mwenna abaana ba YouTuber, ssente z'abayiikamu nnyingi emyaka gino nga 7 muzikoze, ne lwe balituuka okubanja mugenda kukola mutya? Ndaba mwagadde nnyo ebyamangu era mulowooza nti okufuna kulimu shortcut. Mumanyi n'okutuula eyo ne mutuseka ffe mulowooza nti tuli basiru, naye buli mulimu gubeerako empeera. Ng'oggyeko Allah yagaba ssente ez'obwereere zokka yekka, kubanga ye mugagga ataggweesa waatoola. Gwani oyo gw'olowooza akuwa ssente ez'obwereere? Gwe weebuuza ayagala kukukozesa ki? Era kyayagala okukukozesa kireka impact ki? Mwevuga obuwundo mu buvuge, emmotoka muzikyusenga bwe mwagala, naye mbalabudde mwali ekingirizza amataba nga tegannabatwala. Bye muli mu kuzannyirira temumanyi buzito bwabyo era temumanyi bulabe.
bubirimu. N'omu yatuuka okwepampalika amegge Ministry ya Education, naye ng'ani ali mu Ministry ya Education? Mukyala waani? Kale nno oluusi saagala enkoko ekusinga amagezi, kubanga nayo yeepimira kyenaabujja. Wakati nga muzannyirira ebintu byammwe musobole okuzimbirayo ku bannya. Abalungi abatuuliriza era abatulaba, olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange Yozeseeka Ashraf Dembe. Akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa, tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu. N'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse nsobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Naneetaaze enamba yange yeeno eri 0701763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu, viza zibuze, amaka gakolongotana, sente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala, nja kukulombera edduwa, ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa ey'awamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.